Poliisi etaddewo obukadde 5 ku muntu anagiyamba okuzuula nannyini ddoboozi erigambibwa okuba nga lyeri omutemu eyatta abafumbo Mutaaga David ne Deborah Florence Mutaaga. Ettemu lino lyaliwo mu kiro ekyakeesa olwanga 7 omwezi Gune Nakiwogo Ntebe. Okuva olwo poliisi ekyagenda mu maaso n'okuyiga abatemu nga waliwo n'eddoboozi ly'omusajja agambibwa okuba tta lye yaleka akoze ne lifunika. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Rusoke ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi Nagulu asabye abantu abamanyi eddoboozi eryo okubatuukirira nga poliisi etaddewo obukadde 5 eri anaamubatuusaako. Tubadde tutaddewo ekirabo ekya millions 50. Omuntu yenna anayamba mu kukwata omuntu ono. Tumanyi nti eddoboozi eryo bwe muliwulira waliwo abantu abamu nga bwaliwulira ategeera nti ono. Ataddewo n'ennamba y'essimu abalina amawulire gonna ku ddoboozi eryo kwe basobola okukuba ng'eno ye y'abambega abali mu kunoonyereza ku musango guno. Tuwadde n'ennamba eya 0769 675 918 era erine ku gundi okwo ku lutimbe. Ng'ennamba eyo bw'ogikuba abantu bennyini abali mu musango ogwo gwennyini bajja kuba bagikwata ate bajja kwanukula immediately. Rusoka agamba nti waliwo n'abooluganda abaakwatibwa nga be bateebereza naye nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Kituuma era ategeezezza nti poliisi ekutte abantu 5 n'emmundu ekika kya SMG nga bano bateeberezebwa okwenyigira mu kutemula Wayengera Godfrey. Omulambo gwe ne bagusuula mu bitundu by'e Mukono. Ebitongole ebirala ebikuumaddembe basobodde okukwata abantu 5 era nga tubayina n'emmundu emu eya semi automatic rifle ng'era bano twabasanga ne uniforms za poliisi oba ezefaananyiza eza poliisi n'ez'amagye. Ettemu lino lyaliwo mu kiro ekyakeesa nga 10 omwezi ogw'omukaaga mu bitundu by'e Namumira. Abakwate kuliko Tumusiime Ashraf amanyiddwa ennyo nga Obadias, Ssenteza Mike, Kasolo Fahad, Sergeant Muhammad Jetli ng'ono yeewummuza okuva mu magye ga UPDF okwosaako Kopolo Mugabe, Boba Nasipa nga bano baakutwalibwa mu kkooti ekiseera kyonna. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga omuntu yenna anaaba mabega w'ekikolwa kino ng'akyali eyo tuyina essuubi ddene nti tujja kumukwata. Era poliisi n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe byagala okubawa obukakafu nti bajja kukola buli kimu ekisoboka. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.